Beatrice. Okelo. Hello Beatrice. Wanjisebo. Je baliko mukwano. Kale nawe je baliko. Bampise kadima na manya ne kabogoza tuli kubita FM ekinta buli kyo muziki yegwe Beatrice. Yes, Beatrice yenyini weteso. Oli muteso. Ni muteso piwa. Aha, watusindikire message? Yes. Ngoyagala tukubireko kiki? Banange ine bizibu. Bizibu ki? Bizibu ki? Nino muwala. Muwala wange. Yamaze S6. Naye wali kagwagwa simanyi oba muki simanyi oba sitaani kyoyo. Omwana anemedde ku mwana wange. Akagwagwa ya mulenzi kali awo asiwa ayambala ka t-shirt kamu bwe kati amukwana amulimba omanyi buno obubuka bulimba esimu Beatrice wanji kakkana nya omwana bamuyitani omulenzi calm down Madam Beatrice kakati yagala tukole ki Nanye mumbuliza ategere mwana wange omubwati olinomu ninomu naye omulenzi talina future. Madam Beatrice wanji omulenzi ayagala kubeera mukodomiwo yempulira limba mwana wange asibazi Madam Beatrice naye mwana wa senior 6 alina emyaka emeka? Agenda kweza 19. Yaba atuuse okubeera ne boyfriend. Nango yatunda embuzi agulira abantu erugi ekiro bisiiga Yesu Kristo ekosyakai amen Yesu Henry. Madam katukubire Henry katukubire Henry tumugambe tutya ave ku mwana wange jagala omwana nawokira Bambi, sorry. Ulumi, mwana wese okuteeka omwana wo mutuseeyo kwe. S6. Esirika no Madam Beatrice. Ndula nakwata. Ngatakwata. Hello. Henry. Yes sir. Je baliko Henry. Kale sir nawe je baliko. Bampise kadima na manja ne kabogoza tuli kubita FM ekinta buli kyo muziki wano. Yes sir. Kakati Henry batutumye madam cyala bamita Madam Beatrice omanyi. Ani? Madam Beatrice. Madam Beatrice yasimtegeera. Madam Beatrice agamita ino mwana wa soma senior 6 ne sebo gwo muliko omwana we. Bamoyo mukazi. Henry bagenda kusiba. Musirisiri nawe. Omukazi musirisiri nawe. Gwovu mu busirusiru anti omukazi atabuse. Owulira? Bagenda kusiba. Senior 6 omugambo mwala bamuto akuze. Akuze guwa muzaru gwamanti akuze. Ku senior 6 abakyali mwana muto. Ekituufu omwagala. Mwagala alo mwana njagala. Ekituufu mwagala. Kakati Henry. Yes sir. Tukulabula va ku mwana w'omukazi. Era ngena namuweerera natesa naye nga tulinze ebibuzo bikomawo kumwerere. Madam Beatrice, Henry wuyo ntagenda kuweerera omwana. I am going to police right away. I'm going to your father. Nyina nakuyamba muweerera ate ogamba ogenda mu police omwana aba akuze ogenda mutwala. Mukyalo mbe kuzomba buli kimu oli awo tulimba abaana baffe. Kulimbalimba omwana akuze omwana aba oli mubbi w'engato. Nibina wobibba ogenda mikatale na bunobe bigakoma nimbe ekirungi ekikulu mwagala logajo abaita malese polisi bangana jo baya tatako
ngono no musibi kali jamulo kwa manzi kali ngenda mulo kale tulanga dogo abanyasiga mutwalire bwerere bwerere era tujja kwa nisi mvira bakupinya ngite munzimbo anasimu na oli musiru tatako nditokoni Wanji? Pressure. Kaka, Madame Beatrice. Kaka na.